Bino bibadde ku kyalo Kigunga mu muluka gw'Ennyenje mu munisipali ey'e Mukono mu maka ga Moses Owundo emisana ttuku. Kigambibwa omuvubuka yayingidde amaka gano n'atandika okusaba omukazi gwasanzeemu ategeerekeseko eya Nabwire ssente nga kw'otadde n'okumupeeka akaboozi nga bw'agaanye n'amukuba ennyondo. Abatuuze bawulidde okulaajana kw'omukazi badduukiridde era ne bagoba omusajja atategeerekese mannya okutuusa lwe bamukutte ne bamukuba mizibu. Yimiridde awo ne mpulira omuntu n'agamba omubbi wuuyo nga mbadde ndowooza oba byakusaaga ngenza okumulaba ng'ayita awo yeekweka mu mazzi nze n'enva eno neemutuukako n'atandika okudduka nga yeeyongerayo neemugoberera paka weemukwatidde wali eri. Waliwo abatemeza ku poliisi naye abasitukiddemu okutaasa omuvubuka ono wabula ng'ali mu mbeera mbi. Obukuumi awo emisana nga battirawo abantu babbirawo amasimu emisana n'ekiro omwami ono bakayingira emirundi egiwera 3 nga bamubba nga tugeza okugoba ababbi naye poliisi tetuyamba. Okwaza omuvubuka ono poliisi esanze amasasi 4 mu nsawo ze n'ebirala. Poliisi ono emuddusizza mu ddwaliro e Mukono ate Nabwire atwaliddwa Kalwaliro ka Sky Medical Center okufuna obujjanjabi. Mu bulumi obw'ekitalo Nabwire atubulidde engeri gy'alumbiddwa. Namala nandeko ngombe sifuruma ati namulise nga agenda nifuruma ningenda wa pastor mu office. Agamba nti omusajja ono abadde amumanyi nga gye buvuddeko yagezaako okumusaba omukwano n'agaana era abadde amulaba nga yeekulubeeseza ku kikomera kye. Badde mumanyi olwokubeera oyo omusajja mbadde mumanyi okuba mbadde njagala kutwala abaana kusoma kati abadde nga njagala kati nimugaana. Ssentebe w'ekyalo Kigunga Stephen Wangula agambye nti obubbi bungi mu kitundu kye. Eggwanga mulimu ki? Eggwanga mulimu ki? Ababbi eggwanga lirimu ki? Akukkulumidde abatuuze abeesuliddeyo gwa Nagamba mu kusasula ssente z'ab'ebyokwerinda. Ebintu bino buli omu yeebereremu. Abapoliisi bajja wano mu Kigunga ne batugamba mwebereremu. Olidde abatuuze ne bagamba nti buli maka nkomeezi abangambye ebigambo ebyo tebasasula ne batulekera babbi bano. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ey'e Mukono Mike Segawa avumiridde ebikolwa by'okutwalira amateeka mu ngalo. Bikolwa ebitwalira amateeka mu ngalo omuli abantu abeefuula poliisi ne beefuula kkooti ne beefuula abamakomera. Kubanga bw'okwata omuntu ng'azizza omusango tosalawo omutte ate oba ofuuse mubi nnyo n'okusinga oyo kyaba akoze ekyokubba. Mujja kutunoonya.